ebbanja lya triliyoni 1016 tugenda gisasula myaka 3 egisooka. Oba olwana at least bagambe nti ye yalwana ng'akoye okusasula amaki amasannyalaze, ng'akoye okubbibwa omusolo omungi. Kati bannange abali mu struggle mwagikungulamu ki mutugambe? Si mu bubi, si mu bubi. Abali mu struggle mwagikungulamu ki? Abasinga beevuga n'aba abayitamu. Kati muganda wange ow'ekyennamukaaka eyajjukiranga ku looye musajja wattu bwe baasiba ani ataasa wangi teri banyumirwa balambulako bwe baagalidde kubanga bosi be baliyo. Neera mu nsonga eyo sinsi nina vision negayiridde mwena other political parties mujje twegatte. All political parties, most of the opposition, let us become one. Nti woba walina struggle kale nze kangaddeko vision. Temulaba nti kiba kitambula. Oli abeere ne struggle abeere war hero, nze mbeere visionary. We twegatta tufuna war hero ne visionary. Oba ntegedde? Mukategeddamu? So tusaba mwena all political parties, let us, also I'm going to lead this agenda that all opposition, let us unite. Tusooka okwegyamu obulumulumulu obutuluma, twegatte tufuge omuntu omu, tubeere ne struggle eya liberation ng'erina omulamwa. Mu protestinge obutalonda bali mulonde liberation kubanga erina omulamwa. Ani akategedde? Mu protestinge okulonda Katumba kubanga yalina omuki omulamwa. Nti bwe muba mu protestinga muleke ziri endala buli omu alonde Katumba. Ye protesting vote ya Katumba eyo gyayogerako. Lwaki? Alina liberation vote ey'okwenunula. So I'm calling upon all Uganda. Peter Abanayuganda mwenna mutwegatteko. Betwali tunyizizza kubanga twesimbawo mutusonyiwe. Kubanga abamu batera ogamba oyo simanyi gundi ye yamuleeta kannange si ye yandeeta. Ebitunyigiriza naawe bebikujja mu buliri bwonna ogamba ekijja kitoeki kijje. Bw'ate n'obula data oba wakamuteekako swi naggwako. Amasannyalaze n'ogamba bannange kiyira ate yina yetasuubula Dubai neetuguza. Eri ebweru gali cheaper than here yet ate ffe abaguza bali. So we want to make it better. Tugiyita youthful manifesto eyamba omuvubuka. So ku lw'ensonga eyo nzikirize ndookinge fundraising egenda okunkomyawo. Gundi ye yazimuwa kwata omuwe. Mutegedde bulungi? America kigifudde ey'enjawulo nti bwe batuuka mu kaseera akakulonda abatuuze buli omu gwawagira amuwa kyayina. Ensonga lwaki bwatuukayo n'akola ebitajja bamuggyayo. Naye ffe ewaffe mwagala ate tusooke tubabbe tugende tuzijje gye mutamanyi ate tuzireete ate ekyamukaabe nti emisolo gyeyongedde. Eno liberation vote mmwe mbazimba namwe ne mukola ki? Ne muzimba. Mbazimba mukola ki? Mbazimba mukola ki? Uganda bwekyo wegenda okubeera. Kati twanera mu ssere erimu tugenda kulonkinga kyetuyita fundraising drive oba okukuŋŋaanya ssente zigenda okuyambako mu kulonda. Bajeti yaffe eri mu billions of money, eri mu buwumbi. Katumba ssente sizirina ate sijja genda fukamirira Museveni oba ani okuzimba kubanga akalulu kano kange naawe kakukwatako Luganda bagamba kakatako. Kikakatako okubeera nga wenunula.
Era nsiba ngamba abantu tononda kubanga omanyi, londa kubanga ideas zendeeta zezigenda okujja mweyo ennaku gyetulina. Mutegedde? Ideas zendeese tononda because you excited. Tobeera nti oli too excited. Tobeera too excited okunonda. Obeera too excited ogambe bannange ndowooze Katumba biki. Londa kyengenda okukola. Tetwagala excitement guluno. Oluli twalina excitement biki simanyi struggle bangi bafiira mu struggle naye teyalina vision. Mukawulidde ako? Bangi bafiira kano kabavubuka bangi bafiira mu struggle etalina vision. Katumva oye? Bangi bafiira mu struggle etalina ki? 40% government yezikozesa, 60% zigenda ku account yawe buli omu naafunako. Ogenda okuweza emyaka nange oli mu bukadde nga 5 ekisinga ku ekyo kiriwa kozi oyagala teekayo ettaka lyotagawale balippe. So tugenda kutawo bagiyita debt system tuletewo credit system omunauganda asobola okuaccessinga kyonna kyayagala. So Uganda empya buli omu gye yali yagadde okubeeramu terina kubeeramu muvuyo nga gwe mulaba mwenaale abo babbi. Terina kubeeramu muvuyo gwe mulaba nga oguli muzinuubi abo babbi. Terina kubeeramu muvuyo nga gwe mulaba mu dibbi abo babbi. Twagala Uganda ng'ezimba abantu then abantu bazimbe Uganda gwe mulamwa. Mukitegedde? Tuzimba abantu then abantu ne bazimba ki? Uganda. Wenzijja n'ekuwa amasannyalaze nga gabwerere ebisinga byabwerere then mmwe ate mmwe bennyini abajja okuteekawo zi investments ezigenda ate okuleeta abazungu okuva gye bava bajje wano batuwe kasente nga tebazze nga bainvesta batulimba bainvesta ate ne bakola emirimu gyaffe. Kati bannange ebyo bye biriwo abavubuka mwenna mbakubiriza mu 2026 liberation vote kyesooka. Ekyokubiri womanyanga nti tomanyi ssente gye ziva oba tokwatanga ku mukulembeze omuwa yadde n'ekikumi tomwogere naawe. Mukategedde ako? Ebintu byonna bisoboka nga ndi naawe ndi nammwe nga tulinga ttiimu awo ebintu bwe bijja osoboka. Naye ate ekirala kyenjagala okugamba kati muyinza obuuza Katumba anaasasula ky ebbanja. Nze nina ekintu kyensiba neebuuza bwe baba nga trillions of money bazibba obuse n'obuse bw'ensimbi babubba neera ffe tugamba obuse n'obuse bw'ensimbi bwe babba busobola ozimba eggwanga. Tulina minerals nyingi okutandikira ku mazzi ku ttaka n'ebisigadde. Just abanyunyusi be bali otunyunyuuta kati ffe tugamba tiimu n'okunyunyuuta. Liberation vote kaluka kwenunula. Olunaku lwe tunaalwerizinga manifesto tujja byogera in details. Naye ka highlight keeko twakakonyeeko mpolampola nti Uganda maaso awo electric trains za kuluma. Ennyonyi zigenda kuba nga zibuka muno like nga Munnayuganda mugagga. Omanyi kye bayita credit facility? Tetugamba eno ey'abazungu. Tugamba ey'abawalabu. Credit facility nti Uganda bwe tutunda gold kubanga tuzisasudde bwe zinnema nga munfulubutula ku myaka 3 ekyo neera mujja musobola okukola referendum nevaako nga muyitidde babaka bammwe. So tugenda kukola ebintu bingi nga olaba okomyawo public industrialization n'eziparastatals. Cooperative zigenda kukomawo nti ab'emmwanyi nga bwe mwalaba abalima emmwanyi mu regions endala tusuubira okubateerayo zi factory n'ebirala. Just tubawaayo ka highlight of ki kye tugenda okukola mu
bbanga lino lyetugenda okubeerawo. Neera omulamwa ogwa liberation vote gutambulira ku bintu bisatu: obwerufu, obumu n'okulaakulana. Mwirabirayo n'emirembe nagyo kwetiri. So tukwataganyize wamu akalungoote kayo akasembayo ekagenda okusasula ebintu bingi. Kino manyi okulaba nga abavubuka bannaffe ffe be bakozesa mu bino byaki weewe bikifa abakuba enduulito. Ate tetukoma ku ekyo, ffe abavubuka bennyini ffe ate tufundikira ffe abaali wali mumulonde ate ffe abagenda ne tudduka nga bakadaama. Kyanaku nnyo. Kati bwe munaalekawo omuvubuka munnammwe ategeera ebizibu byammwe, Katumba wammwe simanyi engeri kyo kikolamu. Temulekawo Katumba wammwe amanye biki? Bavubuka bannange, temulekawo Katumba wammwe amanye biki? Ebizibu byaffe ffe ababimanyi. So 2026 kalulu kaffe ng'abavubuka, we are 75% ffe majority. So since ffe bangi ate nga tulina manifesto yaffe efiiringa wama oyagala osasula amasanyalaze, oyagala osasula amazzi, ka internet tikabatwala. Oluusi nyombako okwo ne telecom companies nga Airtel, MTN nga batuba data. Bwewali olabyeyo mu gavumenti yonna ng'ekola bajeti ya data inabeera wabwire era ngenda mubawa free of charge. Eno gye bayita youthful manifesto. Ennyumba n'ogenda ekyanja kimanyi abadira estate mujja kunyiga, nedda mujja sigalawo kubanga abagwira bajja kujja bazisulemu. Naye Munnayuganda ali entitled okubeera n'ennyumba mwasula, si kupangisa mu ggwanga lyo. Ekyo tetujja kikiriza. Mwe bajjajja mwe baali bapangisa, bajjajja bamwe baali bapangisa, lwaki ffe tupangisa? So nkomyawo Uganda yakayakanga gold. Nga buli Munnayuganda ali proud of being a Ugandan. Nga yenyumiriza okubeera Munnayuganda. Twagala okomyawo value ku Munnayuganda. Neera wenna ali wano n'ali ebweru w'eggwanga, manifesto nga we nagibawadde eri kiriya, nagirowoozezzaako emyaka 4, nagibenchmarkings emyaka 4, nagigezezzaako emyaka 4, nagipractices emyaka 4. Neera singa mbadde n'obudde n'alibawadde statistical datas emu ku emu. Naye kubanga akadde tulina katono, ensonga lwaki tugamba nti tugenda twabya highlightinze tulabe nga tubiikira. Naye ebintu bino byonna